Kadaama TV bakadaama abadduka mu mayumba ne bagenda ne bafuna emirimu, abamu abadduka mu nnyumba ne bagenda ku street n'abeera ng'ennyumba emutamye n'agamba kangende ku street kinajja. Mu bakadaama bano tubaleetedde ab'enjawulo nga bafuna oluusi obuyambi okuva mu bantu be babeera tebasuubira. Twabaleeterawo kadaama awo gwe baasanga ku street n'afuna famire, ate famire n'emuyisa bulungi nnyo. Kadaama gwe tugenda okubaleetera leero oba emboozi ya leero ekwatagana kadaama era yakoze ekintu kye kimu. Yabadde abonyezebwa mu nnyumba mwe yali n'abeera nga bwe yagera nga bakama be bagenze okwebaka n'akwatamu ebintu bye n'adduka. Bwe baali bambuse waggulu n'akwatamu ebintu bye n'adduka. Kati bwadduka n'agenda ku street yasangira omukazi Omunigeria yamusanga nga ali mu mbeera etali nnungi ng'akaaba, n'amubuuza ekibaddewo n'amunnyonnyola bulungi nnyo. Bwe yamunnyonnyola omukyala oyo n'amutwala ewuwe. Wamutwala ewuwe kati we twogerera yafunye omulimu agenda kuba ng'afuna $1,000,000. Kadaama ono kugamba tannabeera kubeera nga ali mu mbeera ze ezitegeera nti ddala omukazi ono ebigendererwa bye ki. Omulimu no gwampadde n'asobola okuguwangalirako oba sisobola okuguwangalirako. Ebintu bino nnyinza okugamba nti bya njawulo, nti omuntu ayinza okulonda nga talina kigendererwa, ng'ekigendererwa kye kuyamba buyambi kuba asanze muddugavu munne. Ne wabeerawo oli n'akulonda ng'alina ekigendererwa. Naye bakadaama abaakajja ku Kadaama TV okutubuulira sitori zaabwe nga babalonze, tetunnafunayo kadaama yenna alaga nti baamulonda ng'ali mu mbeera embi. Embeera bw'eba egaanye omuntu n'akulonda era kyewalisobodde okubeera ng'oyagala oba mu mutima kyewaliyagadde kubeera nga ofuna obuyambi. Obuyambi buno busobola okujjira mu ngeri ya njawulo. Buyinza okuyitira ku poliisi n'ekulonda ne bakutwala ku deportation ne babatwala ku deportation centers. Kati ku deportation centers bwe mulwayo gavumenti n'ekola amnesty n'ebeera ng'ebaza mu nsi zammwe bonna abadde ku deportation, kuba bubeera buvunaanyizibwa bwa gavumenti okubeera ng'ejja abaana bali ku deportation n'ebaza mu nsi zaabwe. Obuyambi obulala buyinza okujja ng'akati omukyalo ono bwe baamulonze, Omunigeria yamulonze n'akufunira omulimu nga talina kigendererwa wabula omukwasiza bukwasa kisa. Si gamba nti buli muntu yenna abeera akuyamba abeerako n'ekigendererwa. Wabeera omuntu nga talina kigendererwa wabula ng'omukwasiza ekisa n'abeera ng'agenda kuyamba. Mukwano gwa kadaama ono atugamba nti embeera gy'alimu mbeera nnungi, tewannabaawo kizibu kyonna, wabula batya kigenda kubeera nga kiddako. Mu ebyo bye batya kwe kugamba nti bw'aba alwadde agenda kujja wa ikaama, agenda atya okubeera nga bamujjanjaba. Mpozi bwe tudda ku mboozi ya kadaama oli yasooka okujjanjaba kwabeeranga bwe kuti. Bayinawo family doctor nga omwami oyo ajja n'alaba kadaama bw'aba alwadde, kuba olw'okulwala tekutera kubeera nnyo. Kuba omuntu oyinza okumala omwaka mulamba nga tolwadde, bintu biri serious kwetaagisa agenda mu ddwaliro. N'emyaka 2 waliwo n'omuntu abeerawo nga tajjukira olunaku lwe yalwala agenda ku kitanda. Naye suppose olwadde, zezo embeera z'olina okubeera nga obeeramu, nti batera okufuna aba family doctors ne bajja ne babayamba ku muntu oyo. Gubeera musango, tekikkirizibwa, naye ate omuntu omuyambi, omuntu nga yasazeewo okuyamba, ebyo byonna abeera tasobola bibeera ng'abitunuulira, gamba kanyambe omuntu ono kuba ali mu kizibu. Era ekirala kye batunuulidde oba kye beeraliikiriddemu kubeera nga time bw'eneetuuka okubeera nga kadaama ono addayo e Uganda, kuba ye nga ye ayagala kukola, agamba tayagala kudda Uganda ssaawa eno, ayagala kubeera ng'akola. Naye agamba bw'anaatuuka ekiseera okuddayo e Uganda ajja kukola atya. Nabagamba nti time bw'eba etuuse, time ng'eyo ogendanga ku embassy eba ejja kukuyamba. Ogenda ku embassy n'obannyonnyola buli kimu nga bwe kibadde. Embassy eba ejja kukuwa emergency travel document oba temporary travel document gy'okozesa okubeera ng'odda Uganda. Tolowooza n'omulundi n'ogumu nti osobola okugaanira e Saudi oba mu nsi yonna n'obeera nga tofunye buyambi okuva ku embassy. Kuba jjukira nti
ne bw'obeera nga bakukutta oba bakusanze owantu kye basobola okukola kukwata kutwala ku deportation camp oba deportation center. Ate bakuteeka eyo bubeera buvunaanyizibwa bwabwe okubajjayo ne babawa n'ennyonyi ne tickets ez'obwereere okubaza mu nsi oba Uganda oba omuntu yenna gwabeera bakutte. So tosobola kugaanira mu nsi kuba toyina mpapula, kuba obutabeera bwo n'empapula ate n'ensi eyo eba ekiraba bubi, babeera baagala ove mu nsi yaabwe. So omuntu oba ofunye chance nga ddala oyagala kukola ng'ofunye omuntu n'akuwa obuyambi, ebigendererwa obirekera Katonda kuba Katonda tatubikkuliranko mitima kutulaga mitima gy'abantu ddala ki kye baba batulowooleza. Ebintu ebimu tubeera tulina kugumiikiriza n'ogamba katulabe ekinajja kijja. Kati Kadaama ono abadde asaba ku magezi gammwe akola atya? Omulimu we guli yagufunye, Omunigeria yamuyambye naye akyakankana akyatya tamanyi kiddako. Katuwulirize mukwano gwe kyeyatunyumiza. Zebaliko Mr. Kadaama TV, zebaliko gyetusaako engalo, weebale buli kimukola, weebale kutuyamba, weebale kutubeererawo mu buli mbeera. Kakati leero nange kinguddeko bugwi, mbadde sikimanyi naye nga ndi mukwano gwange ali mu buzibu, naye nga nsaba ku magezi n'ebirowoozo byammwe kye mbasaba. Ijja abadde ampeereza I love you, I miss you nga simanyi mbeera gy'alimu. Naye leero mubuuziza ne mugamba ngamba nansindikira enamba nange mbagenda ku WhatsApp twogere. Ngenze ku WhatsApp nga bamunoonya mbu simanyi yafa. Kati nga biri awo ne mubuuza ki n'agamba n'adduka mu nnyumba kuba nali nkola mu biyumba 7. N'endwala tebantwala mu ddwaliro, kati ku lunaku lw'adduka bamutwala mu nnyumba nga takyasobola, n'agamba sisobola kukola ndi mulwadde. We yaddayo oli mbona boosi we yakuba essimu, musajja ng'aliwako obusungu bumutta, we yadda yamukuba bukubi. Kati naye mbo we yamukuba n'amubaza ng'alinnya bagenze waggulu, balinnya amadala bagenze waggulu. Yali yapaakingadde ensawo ze yadduka buddusi. We yadduka mbu yatuukira ku ddwaliro, yatambula butambuzi simanyi n'atuukira ku ddwaliro. Omukazi Omunigeria alina bbaawe ali eno, dokita n'amulonda. Kati gyali saa zino naye nga gy'abadde mbu yabadde yeegulira buli kimu, bizigo, paadi, buli kimu nga yakyegulira, wifi tewali, data yamwegulira gye yali akola gye yadduka. Kati saa zino wangambye aliwo omukazi Munigeria ye yamuyamba saa zino gyali, mbu yamugambye agenda amufunira omulimu. Naye mugamba agenda kufunira omulimu, passport yagirekeyo eri, talina national ID. Kati angambye bagenda amufunira omulimu, mwennyini n'agamba nkole ng'emyezi 5 nzireyo ewaka. Ne ngamba gye bagenda okutunda, jjukira bagenda kutunda. Kati beera keefu, niye bagenda okutunda simanyi we binaddira. Abanaye mumpe ku magezi, tukole tutya, mugambe kiki ekiddako. N'agamba gyali kati saa zino talina buzibu, naye kati tomanya bagenda mufunira bufunizi mulimu, naye kati tetumanyi kyakukola, tetumanyi kyakuddako. Tomanya nkeera we bamutwala wa, bagenda mutundawa kuba oli agambe mbu wagenda omufunira omulimu bagenda kubamba mu akakadde kesente. Naye nga Omunigeria mukumu agambye talinaawo buzibu, tanafuna buzibu, era mugambye gy'olaga bw'oba toyagaddeeyo onkubira essimu ne nkukima. Kati tetumanyi, talina kyalina, neera ne waba atuuse okudda ewaka, ekyo nakyo nkyebuuza, ajja kuddala atya? Jjukira talina ki, ate be yaleka eri tomanya bye nabo ku poliisi oba bagenda ku ripootinga ki. Jjukira be bamugya ewaka, kati simanyi, mumpe ku magezi bannange, tukole tutya?